kano kawulire okwongereza kwekyo nti abantu bazibu. Nali mukwano gwa Jeno Nalweyiso nga mutikula n'ettafaali ezzito n'eddene. Olunaku lumu akasajja Kanalwanda nenkanyumizaako ku mukwano gwange ne Jeno Nalweyiso ne kambuuza, muli ba mukwano omumanyi bulijjo? Ngambadde sikimanyi. Konze ye okuva ku olwo kati emyaka 5 Jeno Nalweyiso takwata simu zange. Omukyala Kasule Lumumba eyali sekretary Jeno wa NRM yali mukwano gwange nnyo nga mutikule tofaali nga njagala ate nno nga ndi mu opposition. Naye omukyalo yali positive. She's a nationalist. Olunaku lumu akasajja Kanalwanda lwe kategeera nti nina enkolagana ne Kasule Lumumba. Olunaku lumu Kasule Lumumba yampitako ng'alina mu saaluuni ne mutikule tofaali nga bamusiba nviiri mu saaluuni. Yali mukwano gwange nnyo. Lumu yagenda ewuwe n'agamba kozze nze ngenda n'okufumba era ne mutikule tofaali mu dollars. Olunaku lumu akasajja Kanalwanda lwe kategeera nti nkolagana ne Kasule Lumumba teyaddamu kukwata simu zange. Speaker Anita Amongo ye yankubira essimu ye kennyini okunneebaza n'agamba mbadde sikumanyi naye neewunyiza byoyogera weebale kunjagala. Nampita mu ofiisi ne ngenda mu ofiisi. Bwe ngenda mu ofiisi ne mutikula etofaali. N'agamba nti kale tuddemu tulabagane wiiki ejja ku Lwokuna. Wiiki ejja ne ŋŋendayo ne mubuulira ensonga zange n'aŋŋamba agenda zinkolerako era ne mutikula etofaali. Nampa enamba ye private ne ŋŋenda mu maka ga Speaker Anita Amongo emirundi 2 ne tunyumya ne mutikula etofaali. Olunaku lumu ne ŋŋenda mu ofiisi nga ngoberera ku nsonga ziri nga zibwe nkuba essimu aŋŋambirawo nti enkeera gyangu nende ensonga zirali mugambye nakkiriza okunyamba. Nagendayo n'ensanga akasajja Akanalwanda nga katudde mu ofiisi eya Speaker Anita Amongo. Katono nsaba ettaka limmire ne mmanya nti omukwano gwange Anita Amongo gufudde. Kati nakasangayo. Okuva ku olwo Speaker Anita Amongo teyaddamu kukwata simu yange n'okutuusa kati. Jeno Muhoozi yali mukwano gwange nnyo era nga mutikule tofaali nze gwolaba. Tusinkana Entebbe ku ofiisi ye yalinga wali ku Serena nga nawo ŋŋendawo ne mutikula. Yasindikanga Kano ebiseera bye yalinga Kano kati Brigadier Makadani Kamugira nga yaleeta etofaali. Makadani Kamugira yeetika etofaali lyange okuva wa Jeno Muhoozi. Saakimanya bino ebya Pierre Yukasa byatandika. Akasajja Kanalwanda ne kakwatagana n'omuyambi wa Jeno Muhoozi gwe bayita Kano Muwumba. Nali simanyi nti ba mukwano nnyo kubanga okusinkana Muhoozi nayitanga mu ba AIDB. Saddamu kutuuka ku Muhoozi emyaka 2 nonya Muhoozi. Akanalwanda nekitegeera luvannyuma nti kakwano nnyo ka Kano Muwumba ate kati ye aid wa Jeno Muhoozi. Saddamu kulaba Muhoozi ne tofaali tiryaddamu kujja. Abantu nga bwe wagambye Honorable Nammere abantu bazibu. Bambi bw'owuliriza obubaka bwa musajja mukulu oyo basajja Mivule yali w'amaanyi nnyo mu opposition. Naye tusobola okwebuuza nti kiki ekiri mu Banyarwanda kubanga owulira buli wamu abatemi emirandira gye basajja Banyarwanda. Yali mu opposition nnyo era ng'ayagala enkyukakyuka n'obulamu bwe bwonna. Yali ebigambo bye n'atugamba nti ye kati awagirira gavumenti eri mu buyinza. Bangi baamunenya
naye tebaamanya nsonga emuwagiza gavumenti eri mu buyinza. Yagendanga n'afunayo ekyokulya, ate nga ne bw'oba ggwe omuwagira nti musajja yeekulidde takyasobola byakakaalukana. Bw'aba nga bamuwaza ku nkeeka, lwaki taabakubira ekikopo? Kale essaawa z'olwaleero be yakubiranga ekikopo abadde yasiriikirira nga buli muntu yeebuuza nti kiki ekyamutuukako. Olwaleero ye essaawa avudde yayasa ebyama. Lwaki takyayogera ku politikisi wa Uganda? Lwaki takyalina munnabyabufuzi gwakubira kikopo? Kubanga akugamba nti Abanyarwanda lumbe. Bw'omwesembereza bw'atakutta akulemesa enkulaakulana. Akunyumiriza abantu be yayitangamu bonna banene ba ssente. Naye bino bikunyumiza si lwakuba nti ayagadde bwagazi kukunyumiza ku sitole ye. Abikozesa okubuulirira omukyala Nameere nti oyinza okweyita ow'amaanyi kubanga oweereza Banyarwanda, naye teweerabira nti gwe toli Munyarwanda. Omanyi baagala nnyo omuntu alya nabo era nga munnaabwe. Kati Nameere bino byayasaamirira, ye yalowooza nti munnaabwe nnyo. Bwe baamubbira obuwanguzi bw'e Masaka ne babba munna NUP ne babuwa Nameere, ye mu kwasaamirira kwe kyamulowoozesa nti awo mmaze bumazi. Ate n'owabeera ng'alira n'abatolera ku nswa n'abaawulizaako. Ye yalowooza ye mukyala asinga mulungi kaalaala, ate yeebaka ne CDF. Naye muno mwatasirika oba mwatatuula enswa za CDF, agenda azaawulizaako omunene omulala mu gavumenti. Kyokka ng'ate bino byayasama nabyo bikuba kibiina kya PLU eri mu kuyaayaanira okubba obuyinza bwa bannayuganda esikire NRM. Kati bagamba nti kale wandyasamye n'otagaba nswa za CDF. Bwe babigattagatta basindika drone emuno nemubuzzaawo. Ne we tuwoogerera bino teri n'omu yategeddeko watuufu wa waali. Ye bbaawe ali mu maziga akaaba nti n'omukuumi we yakubiddwa bubi nnyo era naye n'atwalibwa. Kati obunkenke nti buli mu NRM ne PLU. Aba-NRM abamu tebaagaliza PLU kukwata buyinza. Kati PLU bw'eba nga yeekozesa kibuli egamba nti kale waakiri oba oli wa NRM tujja kukuggyawo lwa mpaka totunyumiza gasiya.